naye nali nkivuddeko ate empamba gatanyina mulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasilamu mwena mwe bali kubera nga musiba abakatuliki namwe tuli mu mwezi gwa kalema mwe bali kubera nga musiba ennaku za kalema zino era naffe twenenyezaamu ebibi tubeera nga ate ebibi buli kyonna kibi tukita nga namwe abasilamu besonyiwa obwenzi ne besonyiwa obwenzi kitegeeza ki? Kukwatagana n'abakyala, kukwatagana n'abasajja. Omuntu nga tannaba kuwasa n'ateeka ewaka oba embaga aba mwenzi. Nga tannawasa n'ateeka ewaka. Omuntu nga si mufumbo nga muwuulu aba mwenzi. Nga muwuulu? Nga muwuulu nga nina luumu yange. Wobeera ng'oli muwuulu ng'olina luumu yo era ng'okyaza abakazi ab'enjawulo oba abasajja ab'enjawulo obeera mwenzi. Toba mwenzi oba onoonya mutuufu. Tonvaako kyege mazima. Buba bwenzi. Ate buba bwenzi butya nga siri mufumbo? Morris, lwaki olya wano ne wali? Noonya mutuufu. Ate onoonya omutuufu otya? Beera n'omu omusome omumanye omutegeere bwabeera mukyamu ngo amanya gange geego Nalmas Jacqueline omwana ow'effumbe. Okay. Yeah. And I'm proud of my clan. How are you doing? Hope you're doing good. We are proud of our clan. Fumbe. Omubala galinye baka. Baka bakola ki? Basengejja. Koza n'okoza mu lw'effumbe. N'okoza mu lw'effumbe. Oluki. Olwabya. Oluwombo. Morris. Lwaki oyagala kunswaza? Tobimalanga yokomanga. Kale, thank you so much guys. Mwebale nnyo ddala okubeera nga mulaba Morris Dancecare Media. Atana subscribe ngira kusaba please subscribe, like, comment and share. Atana subscribing just to get this kind of videos. Beera ngo subscribe notification. Mulimu abangambye mbono obote bafuna notification. Naye bw'omala okunyiga ka subscription button waliwo wansi akalinga akade. Damu nako kanyigeko kajja kuleetera aka all. Yes, kajja kuleetera notification ngo nteka video ogiraba. Onako olwaliro ntuleko ne Jacqueline Baby. Lwaki wayita Jacqueline Baby? I had a friend of mine who used to say face yange eringa y'abaana bato. Is it true? Mbu face eringa calling me baby. Mbu face eringa y'abaana bato. Mbu baby. Emabega ke ye yali talina kyagoba. Yali musajja mukazi? Musajja. Yali alina byakwagalako. Era nkakasa bwe yamala obifuna. Takyagamba nti face eringa y'aba baby. Muna yabiŋŋamba. Wadde nga yabifuna. Nedda tewali kye yafuna. Tewali kye yafuna. So Jackie, webali nnyo kubanga weyanjudde abantu. So naku lwaliro ndi naawe. Naku lwaliro Jackie nono muleese y'omu kwabo ba members ba Aromatic Entertainment. Oba oli awo ogenda kumbuza ekibuuzo gwe omulabi nti Jackie omuyise member wa Aromatic Entertainment naye nga sikyamulaba mu movie za Aromatic Entertainment. Ekyo ekibuuzo kike ajja kukyeddiramu. Lwaki sikyali mu movie za Aromatic Entertainment? Aromatic Entertainment ekola nnyo series. Nnyo. It is their thing. It is our thing. Kukola series. Naye I wanted nzanyeko feature movies. That is why you're no longer seeing me. But I pray very soon. I'm coming back. And Jackie y'omu ku bantu betuyita amagye g'okuttaka. Bukyangozanya movie industry, bukyangozanya movies. Pati kije bali bakuwadde ne kukaluubirira era nga nakati mbutuufu. Pati eyo gamba mbutuufu sinkale bankasitinze naye singa tebampa pati. Pati ki? Okay, pati eyo yali yakuba mulalu. Zoliga.
omulalu mad omulalu oba jijukira luwesiba ebicupa cupa ebigoye ebiddugala ye yali filimu kyeyo bagiyita filimu bagiyita Kagumba Weekoge nafu experience eyo najagala after najagala nengamba ne kino bambi nsobola okikola nalumansi waabwe naye baaba mu kukikuteekamu wali oba osabirira ezimu scenes ez'obulalo oba baziggyemu kozi waliwo ne scene endala yali mu my choice nga character njagala naye nga scene egyo nga ngamba banaye singa wabaawo obuzibu ne tutagikola ate ng'ojagala nga character yo nali njagala naye nga scene egyo mu script yonna nga mpulira nga siyagala gikola yali scene ki scene eyo yali yakuyimirira ku kkubo nga nsiibula buli mmotoka scene eyo Morris yankaluubiriza nga gye nkomeza ng'oyimirira ku kkubo ng'oyimirirako ng'omuntu omulamu oba ng'omulalu ng'omulamu nga nyambadde bulungi ky'oba omanya ng'omuntu omulamu nenyimirira ku kkubo nga nsiibula emmotoka buli mmotoka eyitawo emmotoka zaasimanga Morris tubonyeebonyemu Morris eyo scene bwe bajje bagikukasitinga ndeka naawe ekyo ekintu ekisabirira lwaki onjagaliza eyo scene Morris n'osiibula emmotoka buli eyitawo naye we nagimala Morris naseetikku amazima ga Katonda waaliyo empewo naye natunyana ono ye Jackie Nalumansi 28 omwezi guno gwennyini tuli ku Bat Valley Theatre Friday Night Lights night bwe tugiyita agenda kuba yeejaguza emyaka 10 gy'amaze ng'aweze eggwanga tuludde naye nga tukola ensonga zino era y'omu ku bantu abaali bagenzeeko engalo z'omunene bwe njogera omunene muba mumumanyi so ffenna ze engalo ze twayitamu okufuuka ekyo and she is talented abeereddewo ba artist bangi nsaba okwata emitwalo gy'ebiri n'emmeeza ya mitwalo 5 ojje ku lwa Jackie ffenna gye tuli olwo gye tugenda okubeera sala mukaaga nja kuba ntuuse ate okwaniriza abalala bwekiri obutatuyanga osiibula busiibuzi buli mmotoka nga nsiibula buli mmotoka eyitako sini ki gye bali wakuwadde Jackie oba nga kale bwe bagamba bakubira akasimu Jackie tulinawo movie bweti ne bweti naye oli casted naye nga tebannakuwulira kifo kyogenda kuzannya kifo ki kyeweesabira n'ogamba singa bampa kino mweno movie kale gukyowuliramu emirembe ng'ozannya kyempuliriramu emirembe nzannya nnyo njagala nnyo okuzannya ebintu nga siri hero nga toli hero njagala antagonists ezo nga ntawa nsumbuwa busumbuyi nga abantu tebanjagala ng'omuntu andaba ku screen asobola okunkowa ebyo nga kukyawa nga nkyawa ebyo era bw'obimpa mba ndi waka bw'oba oli waka mba ndi waka bw'ompadde ezo characters nga kubonyaabonya kuvuma nga gwobonabona banga gugubabonya nga mbonyaabonya kuvuma obwo bwana firimu industry eno waliwo parts eziba zikalubiriramuko ku bantu nga mbutuufu paati eyo bwe bagimuwa ne bamugamba nga yakayingira most of the time mu industry bayamakalamu mwezi oba biki ne bamuwa paati ezo zikalubamu nnyo paati za laavu zino zikalubiriramu nnyo ku bantu zikalubiriramu ku bantu gwe kyali kitya paati gye wasooka n'ogamba kati ozannya paati ya laavu wawulira otya ng'omuntu bubi ngamba director Luzinda by then was my director ne mugamba bula director oba bino bijjemu nze mbere nga siri mukwano nekati nedinako kyekikaluba kubanga byokola boyfriend wo byoba ogenda okukolera wano mukwano bizibuwalamuko ebya firimu byanjawulo jjukira tewabeerawo muntu omu
obimanyi babeerawo abakamera nga bameka abali behind the camera barana babiki kati ekitegeeza singa baba wa scene ne babalikawo mwekka babiri osobola okikuba kisinziira ndi naani anti ogambye wano ekikutiisa bantu baliwo anti era kyeŋŋamba olina ensonyi ekitegeeza sirina nsonyi not that naye ekyo ekintu kikaluubirizamu naye era kisinziira omuntu gw'ozannya naye laavu si buli omu nti bazannya naye laavu ekitegeeza siniza laavu gwe zikalubiriramuko sibyagala nabyagala tobyagala bizannya wali ozannyekoko firimu ya laavu n'omuntu n'owulira nga olinga falling in love naye for him yes yes behind the camera ngevuddewo yes camera ngevuddewo like falling for him no falling for him no kyentegeeza Jackie nti ozanye ne Lwebanga nga Lwebanga ye boyfriend wo ne nakola byonna mu kamera nakuhaginze bulungi ogenza omuhaginga awunya bulungi ogenza okola ki nga buli kimu kiri on point buli kimu buli ola kyoyagala kati nemuzanya firimu ne leka nabagamba buli omu addeeka wali ozeeko ewaka n'oddamu n'olowooza ku muntu oyo kwezo moments kyali kikutuuseeko yeah I won't lie don't lie but I won't mention the movie and I won't mention that person that person did you confront him? No, I didn't. So kyakulumira eno gwe yeah kyakomaawo nekikulumira eno omuntu oyo waddamu nomu meeting ako yes and surprisingly he approached me later but approaching you as in vibing you okay naye by the nali nkivuddeko ate empamba gatanyina mulala Hi guys, how are you? Nakawoya Agnes. 28th next week on Friday. On Friday night lights. Mubutala ne mwana mwala Jackie. Hey, tosuwa banange jangu nze ngenda kubeerayo kati nawe tolina kusuwa jangu omuwagire kyemmanya kuzanyira ebirungi ebinyuma nawe okimanyi ku mutima. So come all on 28th this month ku Friday muje mu Butala Bat Valley Theatre. Tewali budde mukwano tewali budde tewali kanyweko ne kurecha onyeddemu nawe kanywemu ku lwekyo nakati omanyi guno mulembe gwa .com oba tetwali mulembe guno mulembe gwe guno gwennyini anti nyinza okuba nkugamba nomule gwa .com gwe ngoli wadda kati mukwano guno gwa digito gwennyini kakati omuntu oyo lwaki gwe tewamu confrontinga wali tolina kasimu ke it's not my nature it's not your nature kwagalira muli wemba nkwagalira lwaki omuwala bw'aba akwagala gwoba oluusi n'otasoma siginoze kale nga tomanyi nga tomanyi nti akwagala nawe ng'oli bibyo lwaki ate lwakukyawa ate akukyawa nnyo nga tomanyi musajja anti biruma ate biruma nze oŋŋambye agezezzaako okulaga Morris beera mugufu like beera toli muzibe nkufuddeko otya nfuddeko otya nkutonedde obulabo Morris nkutonedde obulabo njogera nnyo naawe nedda kisinzira Jackie ontonedde obulabo fine naye obulabo obwompadde kalebe okampadde ku birthday oba ogamba these usual gifts yeah those ones
nsobola okubaawo ne ngamba kankagulireko Morris osanga anakitegeera nenkugulira engatto nenzireeta awo manya yesigino eye mala manya anti kati abatamanya baba basiru oba sikyo nga tamwagadde naye awo manya sifunanga yangu yako kintu bulabo omuwala akwekulukunyizaako akusimayiringira buli kiseera sifunanga wansimayiringa wasimayiringa mukazi watu simayiro zonga zikomaawo Morris ku nsonga yange saamulaga kintu kuba nali mmanya ajja bisoma kati why did you move on? Ate move on biki nfe twali tetweyagala just I fell for him naye nga takola ki nga ye kyekasi kyeyaliko akaseera ako teyamanya I had to go with that. Like sisobola beera awo ndagaayo sayini katulaba mmwe mutusubya nammwe mutusubya kati nange olumu mbeera awo naye ng'owaaye wala sebo sibangu baku approachinga sibangu abawala mubiyite byangu kumwe byangu siyange ebbanga lyonna lyembaddewo nga abasajja babadde bankwana kituufu bakwana naye oyo aze n'akukwana ya Bativale Theatre Friday night lights mu Butaala nakusomeza 28 Friday no yennyini Friday sembayo mwezi obojja kuingira twale mbiki bajoka emitwalo 5 tebo ya mitwalo 5 atenga n'omukulu mukama waffe Sir Ahmed Lubowa yamaze okwera nga akakasa era n'ateekamu stamp nti olunaku olwokutaano agenda kubaayo yamaze ogula tebo ate naffe nga team nga Aromatic Entertainment olw'okuba nti ono mwana waffe wawaka naffe tulina okubaawo era naffe tugenda kubaawo nga Aromatic Entertainment so n'olwekyo oyambala engatto ng'omanyi nti ojja kulaba ekimmemmete ekigenda okubeera ku Bativale olunaku lugenda kubeera Friday esembayo mwezi Jackie omuntu ayinza kukumanyira ku movie ki yewazanya n'ogamba nti eno movie yo mutuufu njewulira nagizanya oba abantu kwe bamanyidde abamu anti yeeyo zeezo ze hit ze tuyita hit ezakwata ze tuyita hit movies waliwo Nawol of Aromatic Entertainment back then oba ogijjukira yo eyo bamanyiramu nnyo anti mukyala Jose by the way boba weyanjula n'ekyo ekitiibwa okyeteekako ekya mukyala Jose yenze Jacqueline baby mukyala Jose omuwati mukyala mwogezi abalaba Nawolovu ndowooza mujjukira embaga gye twakola makeki eyamenya ebitooke mbaga eyamenya ebitooke yamenya ebitooke eyo nga bwe natambudde nengenda Bugerere nenoonya ku bantu ab'oku kyalo nenjogerako nabo kati movies ezo abatasobola zirabako mukama waffe kuba mulimu ade mu comment section yabagamba filimu ezo nga tugezezaako zinoonya ku YouTube teziriiko njagala bategeeza nga bwe nabagambako emabegako nti YouTube channel yaffe eya Aromatic Entertainment yafunamuko obuzibu ate movie ezo kwe zaali zonna so ensonga kitem temuziraba ezavaayo naye nga mukama wange ali mukola ekisoboka okulaba nga movie ezo ziddayo channel we n'atuddira movie zigenda kukomawo mugenda kunyumirwa tebayita Bugerere ne filimu endala Morris nga tunagenda filimu endala experience ki ey'ekyalo gwe gye wagamba nti mutuufu nazanyira mu kyalo nanyumirwa eno moment neeno nanyumirwanga nga tunyuse tumaze okukola naye nga ffenna tugwawo wamu webati ng'olengera ku munnongo nga mufuna ekibooza awo nga munyumirwa ekirala nanyumirwa nnyo moment eno twali mu meeting bwe tubeera mu meeting ekintu kyava waggulu kuba kyali kyoba munya ne guva waggulu ne gugwa kati wegwagwa wetuki wegwagwa weguti amazima ga Katonda ali mu ggulu director Lubowa yali awo mu maaso nga ffe tuli waneene mu maaso ge
kati ng'omulyango gw'ennyumba faba guli okumpi onfuna naye like mumwali close n'omulyango nga ye ali wala naye simanyi butya sisobola nakiteebereza butya we yabuuka okutusooka mu nnyumba abala vidiyo y'ebugerere nansamba naye nabadde nyogerako naye ye moment yayogeddeko ye ayo it's your boy Abi Bulondo nachi tanasi wamwe tugenda kubeerayo ku Bat Valley Theatre 28th olwokutaano olujja gwe kyobomanya tugenda wa Jacqueline Nalumansi no mama wange mukitegeera fena tugenda kuggwayo tanasi wamwe nasazeeko da Friday night lights mbutaala Bat Valley Theatre tujja nachi abantu abo tubategeeze ndukate ate tugenda kuba omuzannyo nga teri yali agulabyeko mujja tukubagana amatama sure aga Katonda ali muggulu for sure aga Katonda muggulu wow nansamba yagambye naye tamanyi director Lubowa sisobola na kyogera kubanga simanyi butya we yabuuka katebe yali atudde nga mulimu abayimiridde fe abali balinaanyidde eki omulyango kimanyi abalenzi abamu bayimiriranga naye yabuuka ku katebe gye yali atudde and he was the one addressing the meeting na ye yatusookayo munda ako tukajjukira akakantu tukajjukira kati waliwo mukadde njijjukira eyo moment waliwo mukadde nabadde mpita ayiteyo ku kyalo ne mubuuza gwe moment kye yakunyumiranga Aromatic Entertainment eri kuno ku kyalo ezannye mukadde n'aŋŋamba nti nze kyanyumiranga bwe mwazannyanga nga mukaaba nga naffe tukaaba that is what they call talent katugeze nti omuntu afudde ku kyalo oba bali mukuba emigga afudde kati mfe ne tukaaba but for us we are acting so for them they were crying real nekibakwatako boss jangu nga bo bakaabe bya ddala bambi kyabakwatangako mwe obwana buzannya omanyi wekiwulikika ng'ozannye je bali boss mpayo mirinda apple ne ask you it's all about talent it's all about being talented nga nkiwulira nti akambuwadde mpulira nti akambuwadde kati waliwo ne wetwalwaniranga nga tweteesa ebyaffe ojjukira lwetwalwananga nga ndaba Morris nga mubutuufu famire yaffe nga bagikasitinga nga mubutuufu nga bikola bukozi nazeeyo konno eyo era omukadde oyo bambi saamusanzeewo nga waliwo bantu balala saasobodde mulaba naye ekiyungu kyaffe sikyaliwo bulungi ekiyungu kyaffe kikyaliwo n'ennyumba okugyako ennyumba ya Conrad gye bamuwanga eyiye nga kati Jackie yes ekikulesa olunaku olwaleero it's been a long time omanyi you people have to appreciate this in movie industry waliwo omukyala bamuyita Sophie Namwanje yazannyanga munawulovu yazannyanga ani yali ateeka muno sapatu muganda wa Jose naye nga bamuyita Namusisi omukyala oyo Namusisi oba gomanyi nga Namwanje Sophia she's a legend she has done a lot of movies sebo nawe nyabo omukyalo ono omulaba ndowooza omwegomba era oyagala okumulaba ng'ennaku z'omwezi 28 ye Sunday ejja olugenda kuba Friday omuwala ono ne banne abalala naffe ffenye tugenda kubeerayo ku Bat Valley Theatre eriyo omuzannyo makunale mawuuno jangu weerolere jangu bambi ojja kunyumirwa kino kika ffenna tujja kubeerayo naawe mbadde nkusaba jangu onyumirwe ate nga bw'oyiga Friday nga 28 eriyo ki omuzannyo sekanyumira jangu tube ffenna kyakola and they are so good ate nga akyakola ebibye sijja bisumulula kasoka ensumula ebyeja Nalumansi kasoka asumulula ebibye we have to appreciate the movie industry and each and everybody who has put at least a block in Ugandan movie industry. So Jackie Nalumansi, I tell these people why we're here today.
The reason as to why we are here, Maurice, first of all, I'll thank you, my brother, Maurice Jordan's Media. Thank you so much. Kusaba kwange. Nze Wendy. Nze banange Wendy. I don't want you people to be there until Maurice, ate Maurice. Ngoli. Dozo okitegedde naali. Yeah. Ennaku z'omwezi Maurice nga 28. Guno omwezi gwennyini gwe tulimu. Hi guys, how are you? Nakawoya Agnes. 28th next week on Friday. On Friday night lights. Mubutala ne mwana mwala Jackie. Tosuwa banange jangu nze ngenda kubeerayo kati nawe tolina kusuwa jangu omuwagire kyemmanya kuzanyira ebirungi ebinyuma nawe okimanye ku mutima. So come on 28th this month ku Friday muje mu Butala Bat Valley Theatre. Omwaka guno gwennyini nina show ku Bat Valley Theatre. In fact tetukyayogera nakunaku za mwezi 28. Twogera lunaku. Tugira kola 10 days to go. It is a Friday sembayo mwezi guno. Nina show ali ku Bat Valley Theatre. Nga ba celebrating emyaka 10 gemaze mu movie industry. 10 years of Nalmas Jacqueline baby. 10 years of Jacqueline Nalmas. Nakuzomezi nga 28. Guno mwezi gwennyini. Yes, guno gwennyini. Maurice kyesigenda kukola nga tekiri. Ngenda bazinga. Stage. Wali ondabyeko ku stage. By then twali tuzanyira mu theater standards. Naye watonda banga. Yasikulanga ku stage. Kati bwe mbadde mulaba ku screen yammwe oba ku simu zammwe oba ku ma TV. Ngenda bireeta live on stage. Wow. It is a red carpet event. It's a red carpet event. Yeah. Jackie, abantu bangi bakoze show. Bakoze show. Baba bazikoze. Si kye kigenda obeera ekipya. Yeah, sure. Jackie, kyanjawulo ky'omuntu oyo kyagamba nti nno ngenda kusiba obuguwa bw'engatto. Ngende. Ndabe Jackie ng'ali ku stage. Olabe Jackie. Kyanjawulo ki ekyawula ku shows endala. Ku shows endala. Ekiyeewo. Red carpet yeyo mbadde ntegeka helicopter yandi nsudde. Yandi nsudde ennyonyi. Ye yandi nsudde wali eri. Nenvaamu nentambula mpola paka ku booth. Akaddemu amagezi gazze. Akaddemu. Ennyonyi mugimanyi? Aeroplane. Bagita aeroplane. Yegenda okunsuula wali red carpet wetandikira. Chopper. Male nveemu mpite ku red carpet. Ate paka ku booth. Okyagedde? Nga bwe mpuniikiridde omuganda okubaita okuniikirira. Kuuniikirira. Nga bwe mpuniikiridde. Ekyokubiri Jackie. Ekyokubiri. Maurice ntegese omuzannyo. Gulimu byonna twakupakeginze. Gulimu emotions. Gulimu emotions ez'enjawulo. Gulimu okuyimba, okuzina. Mulimu ebisesa. Mulimu kale. Buli package bulungi. And it's based on true story. Omanyi yaguwandiika? It's based on true story. True story. It's based on true story. Omanyi ebiseera ebisinga bwe tuba tukola emizannyo gino bwe tuba tukola films ez'enjawulo nga tebeesinze ku true story. Kale fine oba ogiraba naye nga tosobola kufuna emotions. Bw'ebanga ebeesingiddwa ku true story, bano abantu ababa bali mu kuzannya mu movie eyo oba mu muzannyo ogwo just baba balina gwe ba replacinga ataliiwo. So ensonga lwaki emizannyo egisinga egiraba ku true story giba ginyuma nti olaba ng'omuzannyo gwaliyo ekintu kyaliyo nga kyaliyo nga kyaddala. Anyume nnyo eyaguwandiise. Eyawandiika Damage. Awandiika Damage. Eya Romantic Entertainment. Eyaguwandiise. Eyaguwandiise. Hey!
ne good directing tugenda kunyumirwa omukulu Sesimba Tadeo Ronnie Wings Uganda so bomanya omwami Kizito yawandiise Kizito Isma yawandiise omuzannyo tuwerekeddwako nantomperekeddeeko Morris Jordan Kaweesa waali Mbisiwe Rogers waali damage yammwe egenda kuba ku stage ne mukwano wa damage yammwe naye agenda kuba ku stage Sendagre Emmanuel Sesimba Tadeo Ronnie yazanya nga Nanzi Musanyi series Nkinzi Philomena banji ewe cast Selu O'Brien banaye ewe cast banji egenda okubeera ku lunaku olwokutaano nakuzomeza nga 28 ocho tukusaba muganda wange mwana wa taata bana abantu bakoze movie industry ekuze ekyamazima you guys have supported us from the word go up to where we are atenga tukyagenda so nocho basaba nakuzomeza nga okuyingira sinameka okuyingira emitwalo 2 ordinary VIP ya mitwalo 5 tebo ya mitwalo 5 yaki ate namwe olumu mugito eyo cast yonna n'omuzanyo nga bwogedde just mitwalo 2 twagabudde bugabuzi tetwayagadde muntu yenna asigale waka mbulwokuba sente nyingi tetwagala lemesa abantu kunyumirwa Mariso olumu nawuddizanga ku bantu yange mujja giyingirira 3 ordinary 3 VIP kakadde kati bwaba abawadde just emitwalo just 2 2 n'etaano bambi mujje mutuwagire tubagala nnyo tubagalira ddala bannaye tubagala nnyo nakugenda kubeera lwakutaano olusembayo mu mwezi tukyagenda naku z'omwezi 28 nedda Friday sembayo mu mwezi guno 10 days to go yambala engatto yangu ku Bati Valley emitwalo gigenda kuba 2 gyokka VIP emitwalo 5 table ya mitwalo 5 olekyo mujje Jacqueline akuzanyire firimu nyingi wamulaba mu Nawolovu ng'azannyanga mukyala Jose amakungula n'omulaba mu makungula n'ova mu makungula nojja n'omulaba mu Sanyu series azannye party nene ddala ate nga nali nominated mu UFF as the best actress 2021 mu firimu gye bayita Messi eya Wings Uganda naye gwe nazannye eyo firimu n'ozannya White Devil oba My House on Fire My House on Fire ebambi nayo My House on Fire ya director wange omulungi director Uzinda omugonvu bannaye mwagala bitya so you guys onaku gena kubeera lwakutaano mujje mulabe Jacqueline mujje mutulabe feffena tugenda kubeera ku stage okubeera nga ate tusupporting muganda waffe naffe nga Aromatic Entertainment tugenda kubeerawo okubeera nga tusupporting muganda waffe okimanyi omukulu director Lubowa Ahmed yakikubyemu dda stamp yaguze tebo da gedda weliba ye papa tweyanziza ne director Lubowa asupportinga nnyo talent ate omuntu ne bwaba alina ekintu wakoze bubi bannange oteeka mu kisiibo ne mugamba papa tewali kyakukola kyazze nedda ne mu kisiibo abawagizi abaffe era ne bwe benjala emuluma ate era nefutaali gyeri jangu osiibula okukenaffe kunaku olwokutaano luno ate jjukire genda kubeera Juma genda kubeera Juma so nekyo jangu osibukire ku Bati Valley nakulugenda kubeera lwakutaano bampita Morris Jordan Kaweesa straight out Aromatic Entertainment. I really appreciate your support guys. Mwebale ddala ntumirako bakyali bange abali USA mwebale nnyo mukyala Agnes yakaswenti oli bulungi nnyo bana yaba supportinga Morris Fashions mwebale ddala mwebale gula ngatto ate nga n'engatto Jacqueline gyagenda okukozesa ku lunaku olwokutaano agenda zijja ku Morris Fashions twamaze dda okuzipaakinga Friday no agenda zijja ku Morris Fashions n'olwekyo mujje mulabe wagenda okunyuma. It's a red carpet event egenda kubeera nnungi nnyo so n'olwekyo mujje ennaku z'omwezi nga 28 Friday eno Jackie mpozi ng'olina obugambo bw'osembyayo eri abawagizi
abawagizi bange bambi mwebale okumpagira kuva gye natandikira nakati wendi abanjagala ku mutima banjagala Morris nfunye ebirabo okuva mu fans era I appreciate you guys. Thank you so much. Nsobola obamenyako kale batini Shami Wings webale nnyo webalire ddala big love. Thank you so much. Banange bampadde ebirabo Proud Mugisu, thank you so much. Sirina kyakubawa okuleka okubasiima naye nga mujje ennaku z'omwezi nga 28 ate tubeere ffenna tugenda kwekubya ebifaananyi ffenna tugenda funa selfies tugenda nnyumyamu red carpet etandika ssaawa 11 ate awo we tugenda onnyumiza Morris paka ssaawa ng'emu ndowooza tugingire munda mu show etandika ssaawa mmeka? Show munda mu theatre tutandika ssaawa 12:00. So meaning by ssaawa 9 emiryango gigenda kuba giggule. Jackie ngati nze nga Morris Jordan Kawesa njagala okubagamba nti nno Jackie kabasiibo. Banaye mbadde balabi balungi mwebale okubeera nga mwekuumira ku Morris Jordan Media mwebale nnyo mwebalire ddala abatalina subscribinga dduka misinde ogambeko kojja osenga waabe nganda zonna bategeeze n'emikwano gyo basubscribinge ku YouTube channel eno ate musobole okubeera nga munyumirwa mulaba ba celebrities bamwe ab'enjawulo okitegedde ekintu ekyo omwami muweereza mulungi ono muganda wange abefumbe mutumanyi we are so talented. See you there on 28th this very month very year. Mbagala nnyo mujje tunyumirwe wamu. I love you so much and have a blessed night. Ciao.